Abaana bano ababadde batasalikako musale balumiriza basenga baabwe wamu ne bakitaabwe abato nti beenyigidde mu kutunda ettaka lyabwe eryabalekebwa kitaabwe omugenzi Kasawuli. Abaana bano baddukidde ku poliisi y'e Bwebajja ne bawawaabira kitaabwe omuto Mpanga Fred gwe balumiriza okubakolako effujjo buli lwe bagezaako okunyega ku nsonga z'ettaka lyabwe. Ne bankuba ne neekona kuli ku kiyumba ne bakomawo ne bansamba. Ono sisita wange yabadde ajja okuntyasa, omuvubuka n'adduka n'ajjayo ejjambiya n'abeera ng'ayagala okutema ono Namiiro. Abaana bano abamu tubasanze mu ddwaliro ly'e Namulundu ku lw'Entebe nga bajjanjabibwa oluvannyuma lw'okumiriza kitaabwe omuto nti yabalumbe n'abakuba. Okusinziira ku baana bano, ettaka lyabwe bamaze okulisalaasalamu ebyapa ng'ekisigadde kutundibwa ate nga bagamba nti bawulira nti gavumenti yayimiriza okugaba ebyapa. Bw'abanga ddala kulata yaweebwa ebbaluwa efulumya ekyapa nga kifulumirwa bamulekwa ba Kasawuli ba administrator babiri. Ate ekyapa ne kifuluma nga muvuddemu ebyapa 7. Ate oluvannyuma lwa landizi okulangirira nti nsibe twebuuza ebyapa ebyo byayiseewa. Njala ng'ambo mayi Esther njagala tutunda awo, njagala oteekeko omukono ewammwe kuperebezayo abaana balala 3 tunde wano mu maaso. Sobola kusayininga nga baganda bange bali bembonyebonye nabo tebakoze ki tebasayininze. Nga tugamba abantu mujje mutuyambe, abantu mujje mutuyambe bannange tugudde ku buzibu, mubadde mukola ki, mubadde mwagala kutta Miiro. Ssentebe wa Bwebajja gwe balumiriza okwekobaana n'abooluganda okutunda ettaka lyabwe aganye okubeerako kyayogera ku nsonga eno. Zitimumala gantumira mutyo. Ate yo guredi ye mumbalira mu sigendi. Nze baba bagendo oba ukigendo koleba bantigeza. Tonkwata. Bubana abali mu bano bubagala sente. Ofisi y'amaka g'omukulembeze ekola ku by'ettaka eyingidde mu nsonga zino oluvannyuma lwa kkooti y'e Nakawa okuwa abaana b'omugenzi obuyinza okuddukanya ettaka lyabwe.